Baddereva ba taxi mu disitulikiti y'e Kamuli abeegattira mu kibiina Kikamuli Drivers and Operators Association bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Bingo okwetaba mu kulonda obukulembeze bwabwe. Wano ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okwetooloola ekifo kyonna. Ekifo ky'obwa ssentebe kye kisoose okulondebwa nga kino kibadde kivuganyizibwako abantu basatu okubadde Saadi Alibawa, Sulaiman Sekajja kw'ossa Mustafa Lubega. Okulonda kubadde kwa kusimba mu mugongo nga kuno kubadde kukubirizibwa akulira ebyokulonda mu kibiina ekitaba abagoba ba bodaboda e Kamuli, Kikamuli District Bodaboda Association. Gye biggweredde nga Saadi Alibawa yalondeddwa ku bwa ssentebe n'obululu 139 n'addirirwa Sulaiman Sekajja afunye obululu 9 olwo Mustafa Lubega n'akwebera n'obululu 6. Abalala abalondeddwa kwe kubadde Faizo Maberi ng'ono alondeddwa ku ky'omumyuka wa ssentebe Wumalu Wannume n'aweebwa ekyobuwanika n'abalala. Baddereva bayisizza ebivvulu wakati mu kujaganya olw'obuwanguzi. Abamu batuuse n'okwekola obusolosolo nga bateebula amazina. Bano beekokkodde obukulembeze obukadde bwe baafuna nti bubadde bwajjula enguzi. Egulupu emuyibira abaana abamuyibira era baliwo balirwedde okwogera ebintu bya ntuuyo byagire nga abakubya tanka nga abalagira ati mujye muyibe kino ni kimuno. Ntuuyo chairman ow'Ebukolobe era nze ndiga Bukolobe Oluvannyuma lw'okulangirirwa Alibawa asabye baddereva banne okukwatagana okusobola okuleetawo enkulaakulana mu bo. Singa zibinge kirandibwa kwaso bwebale kumira bintu ebibalirewo naye mbasaba tubize inyuma tujje n'ebiryo mu maiso nga tulonye enkulaakulana tubawe tutya mu buzibu mu masanu byonna byonna nga tutambulira bala. Abakuutidde okukulembeza empisa wakati mu kukola omulimu gwabwe. Nenda okubona ng'abaire abakulembeze nti bananga okulwanagana tina ensonga okulwanagana tina ekintu ekikulu. Saawa dino nenda baneegaiteku tukola emirimu nga bantu amagezi amalungi ali amafuti gagaikirizanga nenda mawulire nenda amagezi agatwala mu maiso ekibiina kyaife n'emirimu gyaife gigeki